protest vote eno eyina ebirungi bingi era eyina n'obukyamu bwayo kubanga a protest vote can be an effective way for voters to express their discontent and bring attention to issues that they care about. Okay? However, it's worth noting that protest votes may not always be counted or recognized and may not have a direct impact on the outcome of an election. So we must wisely use it blank on our ballots. Votes for freeing candidates as a way of protesting the mainstream candidates. Perhaps that one we can zero on it. Okay? So all in all, if we are talking about a protest vote, Ugandans must know what it means. What are you protesting? In some cases, you may find out that people may go into that protest vote in a way of actually overhauling the current leaders. Okay? That these leaders have not served our interest. Now, I may give an example of Honorable Segirinya, because he has been disparaged so many times that he was not fit to be an MP. But it is what the population in Kawempe so substance. Take a look at in the previous 2021 election, where all the Museveni ministers within Uganda first vote of no confidence. They were all voted out. That was a protest vote to Museveni. Okay? So, we should be very clear. What are we protesting? Are we going into a protest vote in a way of removing some leaders who have not served our interests? In a way of destroying the ballot paper? You happen to destroy it, it will impact nothing. Are we going into a protest vote in a way of writing there our message to Byabakama, that Byabakama, even if we've come to vote, Byabakama resign? Because that's what we should teach people. What are we going to protest? Okay? Are we going to overwhelmingly participate into this election where we should call all Ugandans who have widespread discontent within their hearts to go and overwhelmingly vote for new leaders who have expressed their willingness to come as candidates? We should get a major reason to protest, not to just preach protest vote, protest vote, protest vote, to protest vote. How are we going into that protest vote? Perhaps that's the question we need to answer. Tubuulire mu na Uganda ti akalulu kano tukagendamu tulonde abakulembeze ab'enkyukakyuka bonna abeetabye mu kalulu. Tukagendamu nti tugenda kulonda, tugenda kujjawo bano ababaddewo tuleete abakadde. Tukagendamu nti akalulu wotuuka wali ku ballot paper gwe wandiikako message yo awo oba okwonoona. Nti tukagendamu naye tugenda teekayo ballot paper nga tetutiikinze nako. So kati tufune major reason tugikuba waliwo ono ane ayi kyayogedde nti abantu tebeetegekera protest vote gye twalimu. Kakati essaawa zino mukulu Kasozi nze kyembadde nsaba kuba nawulidde protest vote efuuse protest vote, protest vote efuuse protest vote. Kati nze Lukwago nnina okunyigirizibwa kwempiseemu kungi. Njagala ngende nnondo omuntu oyo anaasobola okwadula esinga ebinnuma mu parliament. 4 days back in New Zealand Moli Party kati nga wolaba wana Abaganda fenga Abaganda ne tugamba nti tugende mu parliament emmwanyi kyekintu kyaffe tuteekewo embeera. Parliament abo ba Molika tribe abo bagireetedde okuggala. Just basituse mu parliament ne basituka ne bayimba ennyimba zaabwe ne beekalakasa
New Zealand yabadde yagala kukyusa tteeka. Bungereza yawa tribe eyo Maori tribe abo ba Maori party ne bagamba nti oba mu 1884 ne bagamba ffe tukoze endagaano nammwe katubeere nga ffe ababafuga naye ne tubawa right ku ttaka lyammwe. Okay, mubeere nga mmwe abalina right ku ttaka. Kati babadde baagala ddekyusa ne bateekawo embeera parliament bagisuspendinze. Mu 2026 tugenda kutwala abakulembeze abasobola okukola ekyo mu palamenti. Ebyo byokulabirako bye tukola ki bye twagala. Akalulungu olaga obutali bumativu bwo nti ebintu bingi Museveni okutta baganda baffe kyatuluma nnyo. Tugende tuweereza abakulembeze abanaasobola okutuusa okufuula ekyokutta abantu ensonga mu palamenti. Gwe jangu oŋŋambe nti Lukwago nti we natuuka mu palamenti ekyokutta abantu okuva Museveni ng'ali mu fulo nasa paka nakati ngatta ate nga talaga nti ajja kukoma nja kifuula omulamwa nja nakuba eŋŋumi mu palamenti we kinaaba kyetaagisa nga banvuvuba. Ebyo bye twagala. Obanga obadde mukulembeze ng'omaze emyaka 2 mu palamenti tetukulaba ku parliamentary fulo ng'odisikasinga ebintu ebiruma abantu, tugenda kuwa vote of no confidence to protest. We are going to protest by electing leaders actually who can address our concerns on the floor of parliament. Eyo protest vote. Webale nyo mukulu Kasulu.